Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagala baagaliza ekisibo ekirungi basamba nange era nga olunaku olwaleero yenze Hajjat Lukiya. Mumanyi twagala ati tubeera nga neeyembera tugiyitamu olw'ensonga nti muli bakwano baffe mubaddeko mu subscribe nze you're watching, so njagala baagaliza Ramadan Kareem, mwebale kusiiba ya Rabbi Allah atuukize byonna bye musiibidde ate era bakingirize n'amaaso amabi. Thank you so much for watching RKB. Ate olunaku olwaleero twogereko ku depression bakyala. Bakyala bannaffe bayita mu mbeera nga si nnyangu, nga depression ebalya ebamalawo naye nga atunula agivunusa atya. Olunaku olwaleero na mukwano gwange, my sister, my little sister, wanjagala twogereko ko mu mbeera eyo akiyitamu, akyakirimu naye era waakiri ayina engeri gy'alwana okuba nga atakivunuka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ampita Jalia. Jalia, by the way, Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Yes. Jalia. Ya Allah, ya Rabbi. Atukumye. Amina. Okyali mu Busiramu bwabuvaamu? Zonna dini. Zonna dini era Katonda y'omu. Kamera n'omugamba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yakanabudu. Byonna n'osaba gwe Allah gwomanyi. Depression ekozesa like you seek for otambula wano na wali until wewezuula. Naye ng'okyali mu mbeera ya depression nga tonatuuka ku kiseera kiri eky'okwetuga. You can do so many things. Okirowoozaako ko? Yatandika bitya? Ntandikirewa Hajjat ani Lukiya. Hajjat Lukiya leero. Hajjat Lukiya leero nkutandikirewa, but anyway wano mu process eno nategeera root cause kukyava kuki. Newankubadde nafumbirwa nga ndi Makerere second year. That is about 19 years. Myaka 11. Tuli balokole. No sex before marriage. Tukkiriza mu Katonda. So otandise marriage oli muto n'omusajja muto. I think he was also about 26, 27. Naye muto. Naye from the beginning, actual reception yaffe yali wano wennyini. By that time yali Nile Hotel. So awo wennyini we nategeera nti oba nkoze ensobi. Lwaki? Abaana bakula nina kye njagala okuyisaawo ennyo ekya background. Background n'okugamba omuntu ali eyo bw'oba ng'oli mu bufumbo ku lw'abaana oba beerayo bakitugambanga nga tugamba nedda. Okubeerayo nga temuli mu violence. Nga temuli mu violence ng'ebintu bisobola okubeera solved. N'obijjamu amalala. Kubanga nze nakula ne mama wange. Story mama wange gyampa agamba yavaayo wa taata wange nga ndi wa mwezi. So basically saamanya taata, simanyi taata ayagala atya, simanyi omusajja kiki mu bulamu bwange. Maama naye yali muto n'afuna omusajja omulala. At that time omusajja yali omugagga. Kati n'amwa asimusiramu. Simusiramu maama wange. Right now mulokole. Bwe yafuna omusajja oyo omulala, kati omusajja oyo n'ayagala maama. Naye kati nga the question is abaana obaleseewa. So kati nze nakula bagamba tuli mukaaga naye bagamba nze nakula n'ekitigi. Nti bwe twavanga ku nursery awo saa musanvu tudda waka nga ntuula wansi nga nsita. Ebyo byonna I'm seeking for attention. Omwana omuwala attention ku taata. Ndaba akaana kange kali 9 years naye gye emyaka I want daddy. I want daddy. Anoonya to feed. So background yange yali yeeyo oyo taata naye n'afa, taata oyo bwe yafa ne tufuna taata omulala. Yete yazaala mu taata oyo. Yazaalamu. Nga mufuka 8 mwenda. 6. Yeah. Kati bwe twafuna taata omulala, ate ono ye taata omulala yali violent. Watching okula ng'olaba bakuba maamawo. It's traumatizing. More than traumatizing. Kwa eyo memory tetuvaako fenna. Ng'olaba mwena temusobola muyamba bamukuba yamenyeka omukono that one particular time. Naye nga bamutwala bamuyingiza omusibira mu kisenge bamukube
my brother anzirako yali mu P7 I remember ne tumugamba kwata akasofu mita naye nga naye akutte bwati temulina kye muyinza kukola. Now ye background jagadde okujayako ka background zuno nzize kati because of mama yayina ba different tata twabadanye wa anti waffe omulokole ne tukula nga tuli balokole naye nga obulokole bw'otamanyi naye obuyingiddemu bw'osanzeewo so kati nfumbirwa nenfumbirwa n'omusajja omulokole ideally I think twali tetweyagala naye olw'okuba nga nina kiri ekintu mulokole he will not cheat on me, he will give me the attention mulokole nze nagenda ne mindset enkyamu so wano wetutandika nga laba ekintu tekitambula ng'owulira muli lava eyo togirina naye nga you seek attention. Bwe mpise mu depression naddayokko n'ensoma nakati nkyasoma nasooka n'ensoma ka course ke bayita child and adolescent mental health nga noonya wano mu myaka gyange egy'ekito where did I go wrong, and that is where the problem was. Omwana because depression yantawanya nnyo story ngenda kutuusa gye bankolerako scan y'obwongo omusawo n'ajjayo akapapula n'aŋŋamba some of the things biba genetic n'aŋŋamba ku mwaka guno kino ki ekyakubaako obwongo bwaddala bukosebwa story nja gikulaga because nsanze abantu bangi nga tatambula naye kyamubaako kyamushookinga. In 2005 awo nfumbiddwa nina olubuto omwami ono namusanga n'omukyala nekanga obwongo bwekanga tokiwuliranga walako muli balokole muli batuukirivu natya lwali lunaku lwakusatu sirirwerabira n'olugoye lwe nali mu so adwerabira aŋŋambye nali nkolera mu bank at that time n'aŋŋamba 11:00 ngenze mpigi kola banga nali naive and young nenzikiriza naye awo nandikirowoozezza nti empigi tebasobola kugendayo essaawa zino batakirowooza so nali awo ku IPS building anfuluma ŋŋamba kaboda guy ntwalaako akutwalawa tunzireeka kubanga omusajja emmotoka agitutte Katonda ono nga naakuvaamu bagamba ennaku z'omubbi zibaaga tuba tuli ku booda gye mpita bulijjo si gye nayita mpita walala nga ndaba emmotoka ngamba owa booda goba emmotoka eyo nga bavuga tubagoba omanyi we twagwirako ku kisementi awo at that time oba waaliwo ki nga wali java zaabwe awo bali babasibye ebitala nga bibasibye nebitala ne bimusiba boda ne tumukwata nenvaamu ndi mumpi n'olubuto lwange lunene alina omukazi nemubuuza sebeno yempigi nasirika nembuuza omukyalo omanyi nti ono omusajja mufumbo omukyala yali very beautiful ayogera oluzungu angamba yes I know and they were taking me to the supermarket and then we go home. Muzungu oba mweru namuddugavu naye nga mulungi awo wokka neekanga nti omukazi yaŋŋamba I don't know your daughter's name neŋŋamba kwega relationship ebaddewo olalo basooka kumanya mannya go gonna enamba yabaji ngamanyi gy'okolera yonna awo yakozeko background check yonna omusajja olwo mbuuza akola ki asirisi atulese banyinyonyo ndi lubuto ndi mumpi ekyomumpi ng'okiremedde kubanga olubuto lwalirunda omanya pera omumpi ng'oyambadde flat shoes nga naye nga mujjawo ye ate muwanvu kati emmotoka twali tugiguza aba babiri munnange nga nzira ku booda ng'ebitala bita olwo emmotoka nga zikuba piipiipi mugambye gezo ogisimbule naye taasimbule owamala ne ŋŋamba owa booda wange tugende nabo ne bagenda ndooza mu supermarket oba wa mu shopping teyadde ekiro ekyo naye booda bwe yantwala I was so much in shock nava ku booda n'engwa
nali nkola mu banka nga nina tip nga nfunye ssente ku olwo kyobola ssente waliwo ezitakuyisa nayina ssente neŋŋamba owa boda kukwata ensawo yange navaako nengwa jjukira ndi lubuto started bleeding sijja kukuliisaayo ebyo byali biwanvu nnyo naye sobola byerabira era woba onnoonya ng'oyagala ekinkwatako password yange 2005 gwe mwaka gwe sobola kwerabira mu bulamu bwange neŋŋenda ew'omusawo ne mugamba jjamu omwana naŋŋamba omwana tannatuuka ali wa 8 ne mugamba mugjeemu ate onkomi sawo naba nkale ngenda kikola bwe nadda engulu omwana baali bamugjeemu nga bamutadde yafuna paka kati alina pneumonia mawuggwe gaali tegana mawuggwe naye naŋŋamba sisobola kukomya ekyo kikolera mu busungu nadda ewaka ozadde omwana omulenzi osuubira omusajja ate nga mufaanana ng'osuubira omusajja agambe kuliko ozaala omanyi kye yaŋŋamba I have my friends olwo naayogera n'oluzungu yali talumanyi bulungi naye olw'omukyalo oli kati aluyiga I have my friends they make me happy oba wuli atoli happy nawe funa friends nakaaba ekiwundu nga bansaze nekitandika okukola tuli mu kisiibo wallahi billahi tallahi nentandika okuvaamu amasira olwo tukyali mu 2005 eno story kati tuli mu 2024 so bwe naddayo omusawo naŋŋamba kati ate tugenda kuddamu ate tetukusannyalaza balina akantu kalinga bakokota the pain olina physical pain olina emotional pain at that time nali mulokole nnyo omwana omwana nali kubanga one time nava ewaffe nga sinaabye nakera ku makya nga sinaabye omwana ne mukwata ne mutwalira maama wange ne mumulekera ne ngenda ku lusozi Prayer Mountain tonaabye teweebaka ng'omwana sitegeera jjukira n'emyaka egyo nazaalira mu buto kubanga ngenda kujjira no ne ku first born kati ogwo tuliko wa second born kati first born namukuba obusungu buli obuteeka ku mwana ojjukira akavidiyo akayita ng'omukazi akuba omwana buli omu n'amujajinga I didn't judge that woman nategeera kyayitamu nakuba omwana owange mukulu kati mukulu she's very old it is now that we are trying to get a bond ku myaka yali mu P4 nankuba oluyi my own child so nange nkuzizza abaana abalina emotional pain omwana wange tamanyi nakwera kansila yatuyita lumu biro byonna nga bitandise okubaawo kati ne bondi n'abaana teriiwo ng'ekinkaabya ngamba abaana bange banneegaanye ne bayita omwana olwo omwana wano mukuba obusungu buno ate saakuba ono gwe nazaala nakubanga ono omukulu nange simanyi lwaki kubanga obwenzi bwatandika ku wakubiri naye owokubiri ono nafuna olubuto obwenzi bwali olwedde bwe buli omukazi ogenda okumanya story ate naddala abasajja abasirise kubanga musirise ate malayika so nkuba omwana ono kuba nako kaali kato nga nkakuba era ne bw'omuleeta ku interview n'omubuuza akugamba saafuna ku mukwano gwa maama paka kati ngenze wa Pastor Tom ali akutwala gwange Shakira ajali tusabye tunoonyeza Katonda agamba kimu Pastor Tom sonyiwa tokiwulira kigambo okusonyiwa do we really understand it kubanga mu kiseera ekyo nagamba nsonyiye nali mmanyi nsonyiye naye nga sisonyiye in fact nze obuzibu obwange saasonyiwa weesonyiwa neesonyiwa olwo embaga n'etandika mu maka naye nasooka nensigalawo mu bulokole ng'eddiini ekuwanirira nenyingira mu buweereza nembeera muweereza w'amaanyi oh my god omusajja afunye omukazi omulungi kabina kakoma eri figa oba munyankole munyarwanda ate katono naagezesa ebyo byabaawo nali nkola mu banka olwokkaaba ennyo ne bangoba bangobye shortage
omusajja agenze omukazi nempulira ya graduatinze nempulira yafunye n'omulimu omulala awo simanya gwa bijja wabakuleta olugambani nze mwennyini namusanga omukazi ojja kutya nkutidde twesanga mu lift ya Crested Towers ng'omujjukira twemanyi bulungi nnyo nemutandika konna ngamba genda obibuuze ebbaawo naye nkubuulire obujja buluma nga mukubira essimu ate naye yakikozesa nkajisonso ng'ajja mu banka mwe nali nga mwajja okufuna ssente kati ngera nnokola shortage nakola shortage ya miliyoni 10 ne bangoba ebyo bisanga saana kutegeera depression kyeki naye ne twekweka mu church bannanga abalokole church beerayo naye kitegeeza but at that time nze neekwekayo nenyingira mu kuyimba naye n'ekirabo anyimba mpasatu nankola kumu omulimu enze meeting z'abakyala era omukazi wa boda gwanyumyako yenze nangamba sigalayo naye jjukira ndi muto jjukira na background eri gye gambye noonya attention tutambudde saa nekituuka ne nga sijja soola olwo nange nfuuseko omuyaaye ngamba kaŋŋende olwo mukama nanyamba nenfuna omulimu omulala era omulimu gwenkola n'ekitongole kyenkolamu abamu bammanyi kyesijja kwogerera ku mpewo neŋŋende ew'omukulu ne mugamba mpa transfer ngyesabidde Fort nziruka musajja nkyaliyo naye njagala muddukemu baleme gamba nti wanobye omulimu gwano temwogera omanyi obulamu bw'olusirika naye nga muli balokole muli mu lusirika naye mulimu abaana akyasaba ye olwo yali ebyasatu omutabikkiririzaamu nga yalina bano abalokola ab'edda abwe aba conservatives abazukufu ng'abeera mu kyaki yeeyo anyway naye yalina obuzibu bwe towards me nze nange kyenazuula nti olw'okuba saamanya musajja kyeki taata yaani kuyiza amaani kati nange nga simumanyi nti musajja mu nju so naye yalina obuzibu bwe maybe sali submissive oba jjukira ate tuli bato jjukira ate n'obulokole bwe tuyingiddemu tebatusomesa nange nziruka angende Fort ebizibu banaye tebabidduka it catches up on you angende Fort ntandika obulamu bwange emyaka gyange egyo naye ate nga ne Fort oni mulokole muzibu olwo abaana bataddewa kati nagenda n'engugu yange y'abaana sibaleka babiri naye era omuwala nga bwe naggambye nti ye yakula manyi maama tanjagala holiday yasooka bwe yatuuka bweppa yagamba siddayo kati abaana beeyawudde sigazza omulenzi taata asigazza omuwala taata yamala n'awasa oli kijuujulu kyamala ne kifumbirwa olugambo ndufuna olwo nange naluyingiddemu ekijuujulu nekinsanga wano afumbiddwa omwana afumbiddwa simanyi ayongedde azadde naye era marriage tesigala bw'oba tosonyiye ebyaddala nti nkusonyiye nkitadde tuddewo tasobola kuddawo omwana n'omuwala omusirika b'ekitaawo abeera n'ani awaka era n'omwana ali kunyumiza story kuba naye alina story nti taata yamulekako mu nju n'agenda alaba omupiira ng'ali oba mu P6 omulese mu nju yekka olwo naye wali munyumiza story ye kubanga naye era yagendako mu depression eki kye baali bakiyita anxiety panic so anyway ngende Fort Portal olwo akwata oyo ex akwatagana ne Pastor Male ebiseera ebyo ebisiyaga nga bitaasi Pastor Male ajja atugamba ebisiyaga ajja ne bankubira essimu ne bankima ne bantiisa ebisiyaga wowowo naye baali tebantiisa nkiraba kati nti omwana bw'atakula na maama na taata Katonda yataasa newankubadde kale abakuze ne single parents era Katonda naye akuze ne maama ne taata kubanga Pastor Male yatugamba abaana basanga balidde ebisiyaga n'obabuuza gwe ki ekyakuyingizaamu wano maama we ali ludda wa maama ali Fort oba taata ali weya kati omwana naye asigala ne kagapu kenkugambye ke nalina mu buto kagapu kanoonya akafiiringa nze kwe kugetinga married nga nkyali muto noonya feelinga akantwa acceptance namala kuddayo n'ensoma n'entegeera stages era omwana yenna okufa obwongo 0 to 12 years 0 to 12 years bw'omutira
zero tuto kyatafunyawo talikifuna ate nga most of us oba abaana baffe abasinga awo ku zero kufaawo omwana tomuwadde budde omwana wayagalira abakozi babakubye babatadde mu comezo tezivaawo obwongo tetubulaba naye nze bwe ngenze kati mbitegeera impact eba nene kuki ku bwongo anyway mala atugambye ebyo n'atugamba ne tuddiŋŋana nze jjukira nga nzirayo n'agamba mukama nkomyewo ku lulwo naye nga nze mbadde sikyagala male akwatagana n'omwana omwana yali ebisiya yakwatagana n'omwami ndowooza nga batambula mu kampeyini eyo waliwo kampeyini eyaliwo yali y'amaanyi oyo male ng'akugirayo buvidiyo n'otya n'okutya n'ogamba webale male ng'akugirayo vidiyo n'ogamba owange ali ebisiya kakangende ku lw'abaana naye nga togenze marriage teyaddawo it never go to back kati muddayo tuzzeeyo agamba nti kati yali nsobya I love you so much stay here naye ate nkubulira nti ne bwe namusanga n'omukyalo oli teyagamba nti ye yali amwagala ye yagamba oyo friend we abadde amuzaayo and the question is lwaki onimbye up to today tasobola kuga nti yali ayagala omuwala oyo naye awo male we yajja yalaba ensobi male yajjayo ebintu byentegeera kati abakyala abafumbo they are lonely very bw'abeera lonely yeetaaga ayina kyanoonya okujjuza ekintu ekyo kati mwangu nnyo wakulimba mwangu nnyo wakudivatinga ebyo male yabyogeranga then nga nze sibitegeera mbitegeera kati naye male ye intention ye yali ku baana kuba yali alabye nnyo abaana be balidde abasiyaga n'agamba abaana bammwe saagala bakiyitemu nga tulunganzirayo mu maka naye era nga siriiyo era abammanyi nga bamanyi siriiyo nga Shakira ngamba beerayo tusabye era twongedde okusaba naye ndooza ne Katonda akebera mitima osaba kungulu naye nga munda banaye nga nakyawa omusajja nga munda munze nga nina ekiruyi ovu nsobola kukusasula ntya naye era obutayiga okwagala attention okwagala okwagalibwa kubanga bambi omusajja kirabika from day one teyanjagala naye kati nenjagala njagale tutandika ozimba ennyumba twali twagitandika dda kalina okuba twafumbirwa nenfuna zirooni muwadde ssente zimba kalina bino byonna mbikola si lwa marriage njagala banjagale nti bwanagamba mukazi twazimba ennyumba ndwanjagala ennyo noonya attention ennyumba tugimaze nzijukira n'okugiyingira twagiyingira ekyali temwali wansi nga tuli ku ttaka twasula ku ttaka twateekawo emikeeka eŋŋamba obaali nzijukira nti tuyise mwene ennaku n'obwana bwaffe olwo abaana bakuze naye nga ndi mu bulumi bwa marriage you're lonely kuba naye takwagala alina gw'ayagala mba ndi omwo mu marriage nsiiba ebisiiba ebitaggwa omanyi n'okusiiba ennyo kukola n'okusiiba ennyo one time yambuuzanga naye overnight bikaseera ndowooza naye nga tomuwa budde kaakati otandise onoonya something to fill the gap mukusabira mu nnimi ogenda mu nnimi nenfuka interpreter nze oyo nkulira worship team nga ndi w'amaanyi naye ekiseera nekituuka nga tukikaka tugenze mu kalina kati kalina nagibeeramu ndowooza omwezi gumu oba ebiri ne mugamba naye ekintu nga kigaanye olwo naye adda ssaawa zaayagala olwo nange ndi byange nemugamba ekintu nga kigaanye tukole tutya amanyi kye yaŋŋamba ne mugamba ndowooza tukite naye abaana yaŋŋamba abaana omwana gw'owulira nga oyagala okgenda naye mutwale gw'owulira nti tomusobola muleke olwo mikwano gye giŋŋambye simanyi agambye nafunye eyandalula I am not here okulaga obubi bwe naye ndaga background impact kyekyalina ku bwongo bwange so nenfuluma nendowooza bwe naafuluma nti twazimba ennyumba babiri ananoonya kuki nafuluma leero oli n'ayingira ng'ali lubuto what are you saying kutidde
Wagenda okudda nga wali omulala gwadde. Ate nadda jjukira ngambye gw'otayagala. No, I mean okuva Fort wagenda okudda nga wali mu picture. Bwe nadda okuva Fort tetunayingira kalina. Naye awo waliwo yali mu picture. Kubanga naawe tebeeza 2 years omuleso walowooza ali ku ki. Ate kyesikubulidde awo waliwo ka incidence kibasi kyantomera. Nga ndi ku booda nefuna accident bantekamu ekyuma. Nembeera emulago okumala ebbanga nga paati eno yonna eri efudde. Kitegeera? Tomanya nti ofulumye engalo zino nga zisanyaladde. Kati awo nga nzadde akaana ak'okusatu nga sisobola kasitula. Emikono gisanyaladde. Eyo nayo yali period kati emyezi 8 oli awo oli kintuntu. Akola ati. Ati tukeno wansi gye yeetaaga wasanyaladde. Wasanyaladde. Naye era ndi ku Yesu mukutte nti. Olufuluma kalina mulala n'ajingira. Olufuluma kalina bwe yaŋŋamba nti gw'otasobola muleke gw'oyagala gw'oleka gw'otwala gw'otayagala muleke nendeka abakulu. Notwala baby. Naye ng'era ndi mu kakodyo sanga neekuba mu mutima akyuse ku mpisa ze olwo nno nze kyenkuliriza taddeko sente olwo nfunye looni kyesikunyumiriza nafunako kalooni bano abamanerenda nentekako ekikomera we Nazimba kitaawe yali yamuwaawo najja n'agamba kino ekikomera mu kimenye oyingidde oba mu ttaka lyani gw'omanya okulaba ssente zo nga ziyiika nga tunazisasula lwamenya ekikomera anyway ne tugenda bwe nafuluma ndese ababiri bano abakulu lwali lwa Mande baali batandika okusoma neŋŋamba yagamba omuwala tajja kudda neŋŋamba kati gwe tukomyewo taata oli balekeddaani kanfulume ndabe yadda eza abaana basula mu nju ennaku 2 bokka paka lwe yadda naye kuba ne maama agenze ne taata agenze impact gye kirina ku mwana gye njagala ofune bino byonna mu abakulu mubiyitamu abaana bano kati omulenzi yali tanna akyalimu eyo age ate ye musirise impact eyo ki mulese abaana ababiri mu nju bokka nze naye mbalekedde eza transport ogenda osoma bagenze basome bakomye wani abafumbidde anyway bwe nagenda omusoga n'ayingira ng'ali lubuto ekitanda tekikyuse buli kimu tekikyuse basically muntu yakyusa eka mami ekyo kakyo nensooka nkigumira nensooka ngumamukko kalaawo ngamba omusajja anyway after all nali simwagala essente nga neewaga ma very hard working woman very ate mukama mwebaza yampa omukisa ne bwonkasuka wali ndoka ku 0 ndoka so nga ekyo kineewaza simanyi effect gye kirina what is kunze spiritually ku baana emotionally kati abaana bebajja we baatuuka we nali nga ndi mu kazigo jjukira eri buli omu alina room ko boffe tetubeera mu kazigo katuddeyo mu kalina ate baleese ne maama embaga we yatandikira eya depression nali nga sikitegeera naye nagenda kulaba nga ntandika nzigwawo tolya tonywa teweebaka toyagala kunaaba bulamu nga butandise mba ndi awo lumu nga Caritas akyaza fiye ng'agamba oba yali agenze mu rehab nambuuza naye teri rehab ya bwongo anatandika okuwulira nga kati ebintu byetabuse buli kaseera bakusalako kalooni tututu 1 million naye nga looni kyewagifunira bali beeyagala abaana bo tebakyakulaba ate ne bagezaako okujja okukulaba oli mukaawo the bitterness in you obakambuwalira jjukira oliyo musanyufu nga baddayo bwe nalaba nti waliyo rehab ya physical eŋŋamba wandibayo ne rehab yaki y'obwongo ambuuzaako ng'aliwo omukyala mamuyita Sara Naalongo baamwegaana beegaana omwana we naŋŋamba nno depression eririyo bagimirira eddagala nze bwomira eddagala oddawo n'oterera sikyakola
ku mulimu we bampita simanyi waliwo manager omu eyampita yaŋŋamba mbu taagala kukola nange am too slow. Bambi abantu temumanyi kye bayitamu and we don't know impact gye bayitamu kye kikola. Nze ekiseera kyatuuka Ruth nga nkyusa amasimu ne Airtel yatuuka nga tekyampa line. Leero naye neweebuuza lwaki ojjako amasimu tomanyi anti depression kyekola. Toyagala kuba n'abantu and yet you need people. Nzirusa abantu nkoze buli kimu nga Sarah ndagirire musawo ali Ntebe. Omusawo w'emitwe era eddwaliro baliyita oba brain biki. Musawo nga ŋŋamba you're so lucky gwe weereese. Nantwala mu ward oba wards. Naŋŋamba oyo omulaba yaaganya okikkiriza nti obwongo buliko ekikyamu. Oyo omulaba yasanga bbaawe n'omukyala mulokole shooko n'emutta wansi ali mu wheelchair naye aganya okikkiriza. Naŋŋamba ekikuyambye weereesi ngukiriza. Naŋŋamba gakaabo gamaleyo is a professor mukadde. Nenkaba omanyi okaba nga n'eminyera gijja ng'oli mukazi mukulu. Nenkaba n'asooka mbuuza background eri gye nkugambye. Nengimuwa naŋŋamba nambuuza kakati omusajja wo yali yasoma paka ddi. It dawned on me that I didn't know this man. Namugamba musawo simanyi. Naŋŋamba omusajja yali akumanyi wali tomumanyi. Naye kye neebaliza Katonda nti nali genuine. Nti naye ne gyali amanyi nti she was pure. Manyi okulyazaamaanya abasiraamu bagamba tebakkiriza mu kulyazaamaanya. Nawe woba olyazaamaanyiza okiwulira nti ono teyalina kigendererwa. Byonna bye yakola mu byonna bye nakola nali pure. So omusawo nga ŋŋamba kakati nze sijjanjaba abantu nga sikebedde bwongo. Nansindika bankebera obwongo. Naŋŋamba toli bubi kati nkutaaka ku madagala. Simanyi what it means jja ne gye ntandika gye kitegeeza. Bampadde eddagala kuliko sleeping pills. Jjukira nali seebaka. Naye akuwa a particular time nga bwakumonitoring every after 2 weeks komawo. Kye neerabidde okugamba actually ekyandeetera awo. Natuuka ekiseera nkugaye nina omulimu. Nenzirawo ne neezimba naye nga sirina baana bange. Nentandika okugamba nkolera ki? Abaana bagenze, maka gagenze. Why am I living? Ngenda kwa dwaya nengula omuguwa gwa yero. Lwaki gwa yero? Naye emmotoka by that time GDI. Anti nkulaga nti nkyagujjukira. Naye nga ne bw'obuuza Shakira gye mbeera tamanyiyo. Ne bw'obuuza maama wange gye mbeera tamanyiyo. Ne bw'obuuza gwe nkola naye gye mbeera. No one knew where I stay. Era nga baba driver nga atuzizaayo mugamba nteekaawo. Olina omwana wo? N'akaana kange n'omukozi. Kaswiti. Simanyi oba time eneetumala kubanga nako nina okunyumiza ebyako nti baatuuka ekiseera ne bangamba katwale ku therapy. Nakala tugenda baddira njala wana awawuka wa depression to help that woman out there. So nkutte omuguwa gwange nali awo ntandikiriza olwo kati ntandikiriza okuzimbayo akayumba tekannaggwa. So mu frame mwe njagala oyisa omuguwa. Nga sinayisa muguwa nawandiikira omukozi ebbaluwa. Bwe muzuukuka omwana ono kuba essimu eno omuwe. Naye era Katonda ng'akwagala sisange yaŋŋamba nti waliwo abantu nga ne Katonda ng'akunoonya gezaako okwetta n'omira obwanda ofunamu ulcers. Ova ku kizimbe n'ogwa olemala bulemala ng'akwetaaga. Kugambye omuguwa gwagaana luba. Naye nga waguteekamu bulago. Naguteekamu naye nga because I didn't know how they do it. Bw'ogenda ku internet nga I search how do you commit suicide. Tebakikuwa. Ne bw'okiteekamu bakuleeterako helpline. Kutidde. Ondaba wano kuleetekako lipstick. Ondaba kwetekako lipstick Ruth. Abamanyi. N'ogwambalamu. Nguteekamu omuguwa ne gugaana nga ngamba oba kati ate oba nagusiba bubi ne ngamba gula kati gujja kukola ne nkwata mbu extension.
mukwano gwange aŋŋamba nti you are so dense extension eyinza okusika. Anyway, amidst that frustration ne ŋŋamba I need help. I need help. Saawa 9 ogw'ekiro called a friend of mine bamuyita Mariam musiraamu nambuza naye obeera wa? Saawa 9 ogw'ekiro yajjira ku ssimu. I owe everything to that woman. Yajjira ku ssimu najja paka mu kisenge. She didn't judge me. Yaŋŋamba kimu. Olwo at that time ngezezzaako kugenda ku UMI kanzireyo nsome nebuzebuze. Olwo UMI nasooka ne nkubira lecturers ne nsaba dediya olwo nga mmaze okupulaninga obulamu bwange obw'okufa. Mpandise ekiraamo. Mariam najja n'aŋŋamba baganda bo tubayite. No one knew where I stay. Ne nkubira sister wange omu najja ne bbaawe pastor. N'abagamba omwana mu mutwale nze kantwale omukulu. Musiraamu antwale ewuwe n'ansibira mu room. Ng'emmere bagiyisa wansi. Sikulanga odduka. Mariam wayita ennaku ne mugamba kangume kangene nkola ebibuuzo. N'aŋŋamba nedda. N'agenda ewa mukama waffe. Omukyala oyo buli lwe mbeera nkola interviews zino namubuuza can I mention your name? Yaŋŋamba nti we are in the struggle with you. Office yaffe yayimirira okuva ssaawa 5 paka ssaawa 9 nga tewali kigenda mu maaso nga twesibidde mu office nze n'oyo boss wange ne Mariam. Nga tukaaba. Essala gye sigenda kwerabira we mukyala mukatuliki yasaba n'agamba Mukama Yezu oba Maria Julie katumwetikkireko omugugu. Naye alituuka ekiseera n'abaako gwe yeetikkira. Era bwe nkikola ŋŋamba that was my prayer. Bw'oba olina gwe weetikkirako kye nasabira. Olwo no kye sigambye Mariam wano bwe bantwala Mariam antutte ne bantwala omusawo n'agamba neetaaga genda butabika. Otabusa omutwe. Ne bampa n'ebbaluwa written. Kati ogenda ebutabika emyezi egyo ogenda wekka. Obeere wekka ndooza ye therapy. But there are so many people abali ebutabika nga naye bambi. Si batabufu. It's depression. Kati ate ebiyiso bye bakukuba eri bikwongera. Ebikutwalira ddala. Kati mukama wange awo we yasinziira n'agamba nkuteereddeyo omukono ebbaluwa njiyuza togenda butabika. Naye ekintu bwe kikubaako nze nge gwe bagenda okunenya. Kikolere nze fight for your life. Nenkaaba nze simanyi omukyala n'akaaba mukyala mukulu Mariam n'akaaba 11 paka ssaawa 9 naye omukyala oyo nga ŋŋamba ekintu eki you can make it. Nesaawa eyo Ruth nga bagamba nti oli beautiful olaba gwosinga obubi mu nsi. Mirundi ebiri omusajja akulekawo. Nga ndaba ndi mubi omwana wange lumu yaŋŋamba mbu hayo figure naye manyi ye ayogera bwoge. You know n'omuntu okwogera obeera very sensitive. Nti Ruth newe nakusanga awo n'ogamba laba nno kino kikuluma. Nja ki referringa ku musajja okundekawo. Nenga ye omusajja ngambe ampise kino olw'okuba ndooza bandekawo lwakuba ndi munene. Omwami ebiseera ebyo nga yakubirako. Okuva lwe navaayo paka olunaku olwaleero. Tankubirangako simulabanga oba yandabako simanyi naye nze simulabangako. Wasigala okyakkiriza Katonda nti gyali? Nedda. Lwaki? Kati nkujjira. Mukama wange ayuzizza ebbaluwa aŋŋambye kati tunoonye awalala we tugenda. Batulagiridde ekitintale waliyo omusawo oba oli akozesa ki simanyi. Musawo dokita naye akola ku bwongo. N'aŋŋamba nze sikola ku muntu nga sikebedde bwongo. Nansala akaviiri n'akateeka mu kompyuta. Report nevaayo bweti. It was a movie I watched oba yali Giant oba movie ki. Naye report evaayo ng'eriko awamu waliko ebizigizaga bingi awamu wali straight
awamwali muzigizaga neki nangamba kati ngambuuza mu 2005 kyekyakubaako mu mwaka guno kubanga wali kikula kyamulaga so ne mubulya story eyo lwaki ndeese background story ya 2005 sikulaga bwereere bwange n'obw'omusajja but to bring out this so omusawo oyo bwe yanzijirayo eyo report eyo bwemala okuvaayo ekulaga n'okulaga nti kati kino these are the colors eziyinza okukomyawo obwongo bwo bwe zikolagana nazo nangamba bwe kijjanga yellow and green ayo colors ofunanga amazzi nobeera ku mazzi nangamba kati kankutandike nangamba ngenda kuwa eddagala for 2 months but olunaku nga mu nsi ey'omwoyo wabeerawo ekibeerawo a transformation so olunaku obwongo bwoyo bwe luliba butereera it will be so bad it will be like a fight in the spirit nze sibifaako kati ombuuziza ekibuuzo kya Katonda nsawo oyo nangamba bino byonna tubikola naye nga bw'ogattako ki okusaba aya namuga nafuluma nayagala emmotoka entomere saga akulya Katonda yali luddawa Ruth yali luddawa nawe tosobola kiddamu kuba nze nali musabi nansinga omusajja enyumba kalina bwe yazimbibwa teyayagalamu prayer room nze nalwanirira prayer room eberemu ebiseera ebyo nga nze ndi ku front line mu kanisa nga osiiba ennaku dry z'obadde onyumiza n'ozukka nga Katonda akubuulidde nze omulimu gwe nafuna n'omusaala Katonda yabindaga lwaki teyandagaako nti kino kijja nakyawa Katonda nzira ngulu nasaga kumanya ndoza nga buli mukwano omulokole mu blokings oyo ye nasooka gwe nasooka kuba for her she kept saying nedda kuba ye yasabanga n'aloota ebibi nga tuli ffenna namubuuzanga kati bwe walootanga yali Katonda yali ani kyesikunyumiriza ku Pastor Tom bwe nali effort nemugamba ngenda kukola divorce olwonna singa nasigala divorce kadda nyuma ono singa wakikubiraawo nali sinateekamu ssente zange nyingi kadda nyuma Pastor Tom nangamba ogenda kukola divorce kale kankuwe weekends 4 every Saturday komangawo tusabe Katonda anaba akikkiriza twali twakasaba weekends ezo male najja Pastor Tom nangamba kati ate tulinda ki ddayo kati ngamba kati nzikirize Pastor Tom mpulira where was God lwaki teyandabula okay baba yakikkiriza kibeewo lwaki teya akaseera ako kaali kazibu Ruth depression mbi tujagaliza muntu oyinza okumala ennaku 3 nga tonaaba saga akugera bimu ku air you don't shave wekyawa nzi nebaza Katonda nti omulimu gwasigalawo nebaza Katonda olwa mukama wange ne Mariam kuba abantu abo n'omulimu tegwandibaddewo nze singa ndi butabika singa pya ng'ogaliddewo ddala nanyigira Mukama ne tusigala nga twenyigidde manye omulimu sirika ne Katonda mulaba bulabi naye andaba nengenda maaso olwo awo omusajja nansi yangoba bwawe yangamba olina obitekamu Yesu osabe nenziruka emmotoka enkwati nangoba nankomyawo ne bannebasa mu room yabwe y'amasaji ne basooka bampaayo akadagala kaabwe anyway awo wonna ndowooza nti nkoze eki mponye depression tewona nagenda ku bibi ekiseera kyatuuka nenjagala kati nga mpulira I need to help someone nange waliwo eyanyamba naye kati ali eyo akifiiramu agenda kwetuga omukazi mu audio bu video butandise okuyita akuba omwana mukazi we bamusiba naye oyo mukazi yali depressed era tugenda okuwulira the back of the story bakwata mukwate kino ekiruyi kino agamba lwaki nze nenga yeetaaga therapy yeetaaga counseling omuntu omu yangamba ovuddeyo oyogedde obulamu bw'oyinza otya okweswaza
Namugamba fire lutaya yavaayo ensi nemusekerera, but he saved people. So many. Tuve ku fire lutaya MC Cuts. Nali omu ku baali bamugoberera yavaayo n'agamba yalwala. Namanyi impact MC Cuts gyafunye kati ku bavubuka. Even up to now. Nze ndaba emmotoka eziriko MC Cuts zitambula kunoonya omuvubuka ali eyayagala okwetuga kubanga alina AIDS. Tagenda kigamba maama we. Abaana be balidde ebisiyaga baddukira wa? Omwana gwe balwepinza addukira wa? Maama ali eno, taata ali eno. Nze bwe nagenda ku BBS the very first time, ekyantwala ku BBS baali bagala bampe a show. Naye nga bagala kusooka kuwulira. Surprisingly, ng'abantu tebamanyi na what depression is. They don't know the impact. And I shared my story. Oh my God. Nafuna amasimu kubanga at the end of the show ngoleka essimu. Nafuna amasimu ne ganzizayo mu depression. Bakyala ba ministers, RDCs. We are not talking about omukozi. Ng'omuntu ali depressed naye tulina kye tuyita stigma. Bandaba batya. Ngamba nti ndi depressed. Nzanyirira bw'ati yesize lipstick. N'okola ku office okola abantu tebategeera, you're not hitting targets because oli mu stigma. Banaategeera batya nti nina ekizibu eka, banaategeera batya nti banzuddemu akaluka. Neeleeta depression. Olwo omusajja omu yankubira, nali njogera awo ku paati y'okukwata omuguwa. Nankubira essimu nga nvudde ku show. Ye yasooka n'aŋŋamba mu 7th day. Aba 7th day mbu tebeekebeza nga bagenda embaga. Tebeekebeza, tebambala ring. Bwe yafuna omukyala tebeekebeza, agenda okuzuula omukyala nga muki? Mulwadde. Kati omukyala bwe yamugambako, omukyala n'agamba kati omukyala n'adduka. Kati omusajja ono mu ngeri y'omugoba emmotoka n'emukoona. Netomera okugulu kw'omusajja. Omusajja gwe baasize siriimu. So omukyala yadduka n'amuleka. N'asigala mu nju, ali disabled, takola. Alina eddiini nga nange bwe ggambye gye nalina. Nankubira essimu n'aŋŋamba nkutta omuguwa. Naye nkuwulidde ng'oyogera wakikola otya? Jjukira at that time nange sinnaba kuvaayo bulungi. Omusajja oyo yankaabya nga simanyi what to tell him. Ali wala yali nakasongola. Nga I don't know how to help. You're far. I can't tell you. Oli munju tolina na sente nti obagambe genda oguleyo kano akantu. Nga ngambye amaze ennaku teyeebaka. Ne mugamba kati omuguwa ogukutte? Ti ngukutte. Ne mugamba kati ondaba nti mbadde ku TV. Nange at one time nalowooza I am useless. Naye olwaleero nange nina omuntu gwe nkola ki? Kyova onkubidde. Nangamba nze sina na kye nina, sina na kye nsobola. Ne mubuuza kikyoko nanga ngezaako okuyima ne mugamba olaba olina ky'osobola okukola. Ne mugamba bw'oliyita mu kintu kino olibeera wa mugaso. Akaaba omusajja okaaba. Ezigala y'omusajja liva wala. Ne nangamba ne mubuuza ogukutte ngukutte, tambula nagwe natoye yebweru, tambula ndi ku ssimu, tambula. Talina airtime naddamu ne mukubira. Ne tusuula omuguwa muki? Mutoyi. Naye omuguwa gumaze osuulibwa mutoyi ki ekiddako? Ki ekiddako awo? You need support. You need olina okuvaayo ng'omulwadde wa siriimu bw'avaayo nagala naye ndi mulwadde kangene emira eddagala. Depression is a disease. Right now I am doing clinical psychology and counseling. Kati practicals ezimu ze bakuwa omuntu, counsel that person. Uganda we tuli kitegeerera, and in the next 2 years, depression is going to be hitting gabolaba AIDS where to kana hitting. And who are people who are going to help it? Who are help abagenda okuyamba abantu? Ojjaba yamana experience, ojjaba yamana ebitabo. Walina ina experience. Naye nga simanyi bwongo buno bugiramu wa. Okitegere? Ngomba no bwongo kikwatagana ndi awa ne depression. Banga bawakuwa kakende kano bokamira nokola. Naye bwe kawa amaanyi obwongo. Kati olina okumira akalala akassa obwongo amaanyi gano tekali akebasa. Ruth no nabera ku kadagala ako.
n'ennaku zino bwe kinkuba nkaddako kankumyezo ate tebakakuwa nga tolina bbaluwa. I'm addicted. People are addicted to alcohol. Nina group gyennimu eya recovery addiction. People meet abali addicted and you share your stories. N'ogamba wakiyitamu otya. Ono n'agamba munayinze omwenge nagunywa lwakino. Naye nakivaamu bwenti. Kati abaana tutuuse mu tag of war n'abaana. Kati olutalo ndujje ku musajja nyigidde Katonda nyigidde omusajja fana enough mujja wange saamunyigira nyigidde abaana ate bwe banyigira kuki bali ku side ya dad bala ku side yange muzze mundaba ng'omukazi ntobye basasulira ntobye okukola bino byonna era byonna wabikola kubanga wayagala bakwagale oyagala attention okiraba so kati abaana bakyuzinze dad because abawe emirembe ye talina busungu ali ne mukazi we they are happy gw'oli eno kansala lumu n'agamba kakati wano waliwo issue y'abaana nga bw'okibuuzizza tuyite abaana bayita omukulu omulenzi ali very reserved and simanyi mwana wange I pray every day depression temukuba kayo takyogerangako but he's so quiet that you can't even know ali mu nnyumba that he can't even bw'aba azze ku holiday tatambula emyezi 3 ne bayita omuwala alinga nze ayiwa data twatuula ku Centenary Park omwana ayogera ebintu bye nali simanyi nti namukola naye nga nange nabikoza embeera gye nayitamu omwana ayogera nga bwe namukuba omwana ayogera n'abuuza kansala omanyi kye bayita okutandika periods nga mama wo taliiwo you can't ask your father na omwana yayogera that I was speechless saddamu kwogera kansala naye byamubula omwana n'atubuuza kati mumpisi later on after some time omwana oyo yali asoma ku university emu ne bankubira essimu ng'ayagala kuva ku kizimbe agwe. I'm telling you the effect of emotional damage. Emotional damage. Nti bwe tutaaveeyo Ruth bw'otavaayo kuyamba mukyala. This that you're doing osiga ensigo. Olina omuntu ow'ekalamojja oba ali somewhere that you're reaching out to. Walwaliyeyo wali Saudi Arabia. Saudi Arabia. Bamuwadde embwa nti emuraping. Emotionally. Jukira bankubira essimu kubanga mbu askari yakwata essimu y'omwana nga omwana asembye kwogera nange. Omwana bwe yankubira because tetulina eyo bond. Yangamba yali akaaba ne mbuuza obadde ki. I can talk about it. Nange nene bizibu. Kyebalagenda okugamba. Ngenda okuwulira essimu yajja ssaawa era 9 ng'ogwange. Mbona ayagala kuva waggulu. Building yaabwe yali waggulu wa university waggulu. Yangamba askari. Nyamba nkwati nzija naye ng'okuva wendi ne wengenda fa oli ali determined okukola ekintu ki abajja kikola wotukira to commit suicide oba weddeyo oba olaba you're useless who can tell you nti olina omugaso today I feel like nejjusa today I have value kunoonya negamba I have substance to talk about. Yes. And I'm not only talking about experience. Katatina gatako n'ebitabo. Nkitegeera. Oli bw'ajja ng'akaaba nkugamba kaaba. Omwana wa muyamba oti. Nziruka ngenze bukimye. Nange mwennyini ndi depressed. Mukazi watu. Kwata engugu yange ey'omwana olwo kati obudde bwe bwakeera nga ffe twasooka eri ekitintalo ky'egganda. Nga naye bamukebera obwongo. Omusawo agamba akono kali mayina. Yafunamu anxiety bwe tuba tusoma bakiyita anxiety disorder. Abaana bano ate yakifuna nga nakavaayo naye saakyetegereza beekanga mwami abadde atubeezaawo agenzi tuli kuki tutandika kuki kati at that time navaayo omwana ono yankubira nga ebigere bikankana nga naye sibimanyi kati mbisomye mbimanyi so anxiety eyo neekula ndooza balabanga eri mami ekituufu yagenda tunaasoma ne tumalako
bazadde abaana bano abalala tuli biki when the time comes nga tuvuddewo tulina inheritance ate nga mazima tebalina mukuze kati biri ebyo ebimuli so omusawo n'angamba ono alina anxiety panic attack ye baamuwa buswiti nga bamugamba buli bwe kijja buteeke wansi w'olulimi bumeltinge kati ye ne bamugamba tanatuuka ku level y'amadagala not even up to today gyali ankubira n'angamba anxiety ezze kati ojja kumbuuza nti waliwo omuntu ayise mu divorce ye nga tekimukubye lwaki one background gye nasoose okunyumiza bwakuzibwa attention seeker two temperaments abamu bali very emotional omusajja gwe nalaba ku YouTube mukazi we yeetuga nga mukazi CEO omukazi ye everything is abantu abeetuga si be bano boolaba nti akutte mukaawo peaceful driver yeetuga ku mulimu gwaffe in fact for our office bateekawo counseling department kubanga people are dying n'ebizibu byabwe bwe najja negamba Ruth ogenda kunjogerako ogenda kunsekerera wali weewana ne kalina kati oliwa that stigma one friend told me nti nze wenakuwulira ng'oyogera nayagala nkuteeke simanya mukona nkukuba obutayimbwa nkubuuza ebyoyogera byaki nemugamba woba tukiyitanga tosakitegeera tosobola so kati message gy'oyagala gy'owa omukyala ali mu mbeera eyo ekisooka kkiriza kyonna nze nagaana kukkiriza it is now that now nzikiriza nti okay byagenda start from zero number one kkiriza kizibu naye kyegambe nti amata gayiise sikyasobola gajjawo kyonna ekibaddewo oba ofunye bulwadde oba betrayal oba ki another things ekyanyamba later on support teweesibira mu nju tojja ku masimu funa abantu one or two nze ne baza family yange tebajja direct to support me basigala ngaeyo mu background nga basaba I thought you'd ask me if I'm dating ayinza osooka omukyala message nenfuna omuntu namufuna ye ng'abuuza what is depression ani omukyala no the guy I got after how long ngo recovery nze oba yakusanga omukyali mu process depression ekigenda olwana nakyo omusanga mu rehab gye wali bamusanga mu rehab ku mulimu alenga ekiwala ekimyufu kikimpi ale mwagaako akajja wambi mu nsonyi kati gayo bwe yagamba depression olwo baŋŋambye akaana kano kagala therapy let me tell you depression is real ne mu bisolo I have a pet dog bagiyita Rainbow kati omwana wange bali attached ku maid maid n'agenda nga tabasiibudde abasomesa ne bampita omwana tetukyategera kino omwana bw'aba sometime ey'okudda ku ssomero okudda ewaka tayagala waka embwa yange tekyanywa kati mmala kudda kusoma nentegeera nti depression ne mu bisolo ne basomesa ne bangamba omwana mutwaleko mu rehab omwana gwe twogerako by that time nga bambi kali 8 oba 7 ate n'amalwaliro gye gali nga specializinga mu baana bakugamba draw a picture of your family naloka kubawo embwa n'akuba picture ye ali eno yekka mom is the other side anti okola nnyo mom is the other side I am here with my dog that is a message omwana ali lonely ne bamugamba draw a picture of your mother n'akuba picture either mom is smiling oba ng'anyiize oba ng'akutte sapatu sooka onyumiza omusajja wakwana wamukkiriza did you believe him nti eya paka ne leero because I'm still with him he's such a sweet guy naye bambi mumenya twali so rude the first time era yes mumenya all the time mugamba genda bw'ayogerako n'ebyokukyala mugamba Julie how where do we start kudiruki because nkyalinamu kiri ate ye yakula ne maama ne taata a planned kid yakula nga era kyenjagala ku family eri
recently taata we yafa naye kalyoke recently taata we yafa naye ne maama we omulaba nga mukyala, they are welcoming. So ye yakula ne maama ne taata, tuli a family, we are okay. What is depression? So ye bangamba nti omwana namugamba omwana bagambye tuntwale mu therapy. Yangamba ye naagenda ku ssomero. Omwana yagenda mu therapy. She just needed love. She just needed attention. I'm the guy. Nze nali sigimuwa saakifuna. I do not know how to love. Nasomesanga gwe. Exactly. So bw'oba olwanyisa depression omukyala ali eyo weeyamba wekka. You're helping yourself. Trying to like fall in love with yourself. Fall in love with yourself. First of all, soka wetegeere nze kati neetegeera nti ndi so attention seeker. Nina entondo naye zaava ku kino. It's not exactly what. Are you going to open up for this guy? Alhamdulillah. Gye tulaga simanyi gye tulaga. Naye akyaliwo, he's very good and we are seeing where we are going. Naye ansupportinga bw'akiraba nga kijja abeerawo. Sometimes depression ekomawo. Akantu kati babiyita triggers. Kakomyawo. Naye Ruthi, tusiibule abantu. Question nzibu nnyo. Engendako eya WhatsApp 0706 90 6268 0706 90 6268. Mukwano teweetuga. Kisoboka olaba nze nkyaliwo nga leero nze nkubuulira bino. Kitegeeza naawe olwo natuka ne ngamba kisoboka. And my last message yenkuwa nti ojja kuddawo. Nange naddawo and I think I look better and I look good. Ate wanvuye. Bye.